Kale abalungi abatuliriza era abekumira ku mukutu guno Viki exclusive kyemukola kyamaanyi nnyo mwebalire ddala temujjango okwo. Kayima yazeyo Saudi Arabia era ono atuukidde mu gia n'okuwaga okwosaako n'okulabula abo abamulemesezza Uganda n'ensonga z'asobodde okubeera nga amemetula lwaki Uganda abadde takyasobola kuwangaalirayo. Kale byonna ngenda kubeera nga ate mbikutuusaako mu bujjuvu naye nga nasooka onzikirize nkusabe video giweka like bw'oba omaze okubeera nga ate oba oli awo gilikinga nzikiriza mu ngeri endala nkusaba osubscribinge bw'oba okikoze nja kugamba nkwatiraako mukadde ako kajje mu kigambo personalize kateeke mu kigambo all ensonga ojja kubeera nga ozifunira ddala bulungi nnyo so nga yese kamatovu ono alomba dduwa kumwe abalina ebizibu ebyenjawulo era bibasumbuwa otawanyizibwa maka mu business mikisa gyesibye sente ziyita mu ngalo yagala kubyakola ku bya passports ba visa naye nga process toyagala zirwewo n'ebizibu ebirala byesigenda kubeera nga ate oba oli awo menya mukubire ku namba z'essimu ezo oba omu whatsappinga Kukyeyo ya Airtel. Kati mwana mulezi Kayima abadde Kampala okati ndoozi emyezi 2 miramba era ono asazeewo n'addayo Saudi Arabia naye ezimu ku nsonga ze yeesigamyeko okusingira ddala waliwo video gye yasooka okukola nga tannaba kuddayo ate nga tannakola video eno actually nga amaze okukola video eno abantu bangi bavayo ne babeera nga bagikubamu ebituli ate abalala nga bamusupportinga bwe mbamujjukira bulungi navayo ne mbalaga nti Kayima akoze video nga apolokera omugamba abo abamusabiriza mu mbeera ez'ekikulu muli bakulu mubitegedde so bw'amala okukola video eyo Kayima wayisewo ennaku 2 n'abeera nga ayolekera airport Entebbe omukyala Spice Dana yaliwo nnyo ku Kisawe Entebbe okubeera nga amusiibula bwe batyo ne bakolayo koneka video era Kayima n'asiibula Spice Dana Uganda bwatyo n'agivaamu n'addayo e Saudi Arabia. Wabula bwe yatuuse Saudi Arabia Kayima tuyinza okugamba nti yayogedde ensonga lwaki Uganda abadde ateekeddwa okuba nga ajabulira. Ekisooka abasabirizi ba kuno yabasinze yabalemeddeko n'asimbawo nnyesira okwosaako n'okubeera nga bills ze Uganda bw'ate wazimanyiira sente z'ekyeyo ziyinza okuggwako. Ensonga emu ku ezo ezamusobozesezza okuba nga addayo ku kyeyo kwe kulaba nti bills eziri e Uganda zo ekyamazima nnyingi Kayima zamusukkulumyeko obungi n'asalawo waakiri addeyo eri gye bamusasula omusaala nga teri bills agenda kubeera nga oba oli awo spendingiramu ensimbi empitirivu. Yes kale era n'ayongera okulumbagana abo bonna abamulumba mu biseera wabeeredde mu Uganda at the same time ne yeebaza ne bannamawulire aba media personalities ab'enjawulo abamuhostinga abamuwandiikangako ebirungi na buli muntu sekinomu yamwagalizanga ebirungi by the time wabeeredde wano e Uganda ate mu mbeera emu n'ayambalira banne naddala abali mu ggwanga erya Turkey ate era n'ayongera n'okutangaza ku nsonga z'omukyala Lighton Namubiru ona akakasize nti ensi nti sister we era mukulu we bye badde balowooza nti oba mukyala we si bituufu kambikuwe byerabireko omuntu munnange atayogerwako n'olwensonga eyo lwakumanti ate waliwo abakisusa kati goba okisusanga nzija nga nkoma wano ate nga mubadde mulowooza sidde kubalaga macuwa kumanga kati mbapolokera omugambo nga bwe neeyagala badde ng'ate okuguba polokera Kampala ng'ate nange okunsimagula ku ngumi naye kati mbapolokera omugambo wenjagalira wonna temuyina kyakuŋŋamba mikwano mukiwulidde ekintu ekyo naye tugenda kubeera nga tupolokera buli muntu mugambo wabula tugenda kubeera nga tupolokera oh my god it's so hot I'm sweating mbadde okumanya banaye kati nzijudde amasaku mbadde sijjako kubwaguganga ntuuyana naye nzenna ntuuyanye ebirungi lwakuba nti ate guno omugejjo gwengenzeeko sikiwa nti emirimu gyenkola gigikkiriza so nina okuddayo nembeera kasitintagi kali akalagirwa kuba guno omugejjo gujja kumazaawo omulimu gwange okitegeera gujja kumalawo omulimu gwange tebagala abantu bagezegeza ebyo bya kisiru bagala abantu nga batonotono okitegeera abantu abo abasaana okulabibwa mu bantu
so banange mwina mwina mbebaza olw'ebirungi bene bene muntusizako nebaza media houses ez'enjawulo ezibadde nga zimpandikako ebirungi ate nenebaza n'abo bonabona abadde bampandikako ebibi nti bannange mukole ogwo ab'ekatamba tumira sijja kubasuula muguluka neewaayo okubalabirira n'okubakwasisa empisa mbatumira bannakata abasalawo okuva ku mulamwa ogwabatwala ekata okukola ebipakasi oba ekyabatwala ekata okulaba nti nomubeezawo famire zammwe amakanda ne mugateeka mu kubojjogola abantu mbatumiddeko mwenna timujebala emirimu webale kuwolokompoka naye mbasekeredde nnyo ezammwe embale mugezeeko nnyo okulaba nti temunyiiza kubanga ate nja kubalaga macuwa ensonga eyo bannange wano tetugenda kusukawo. Thank you so much for coming kubwaguga yaffe omuwumbo ogw'ekitalo mbagala nnyo mbagaliza birungi bwereere abaana mwene mwena bali Saudi Arabia mbalamusizako nti bannange muwebale okukuma buntu mwe muwebale kola bannange kirungi nnyo okubeera nti nomukola naye ekintu ekyokubiri nti nno ate it feels so good okulaba nti nkomyewo mu Saudi Arabia tewali kyamanyi kikyuse naye ate mbebaza nti mwebale kubeera nti musigala ku mulamwa ogw'ekitalo mbagala nnyo mbagalira ddala mwena mwena bali e Uganda mbagala nnyo. Thank you so much for the hospitality you showed me. Mpozi n'okubeera nti nina okubajjukiza nti tulina awaadi kangikomyewo mpaako wandigize nno nompaako oli fridge oliizi gyompeeko bannange nno wandimpaddeko nga tonnaba kugenda sijja kubawa mukiwulidde mikwano sijja kubawa wano nze gwe mulangira okubeera nti nno nesiiga ina simanyi nekuba kopagaalo ate bamugira ne muyita ebbali nti Kayima tuweeko sijja kubawaako okuva lwe najja e Kampala mumaliddeko ddala eddembe lwaki munjogeza ebyama byammwe sijja kubawaako mikwano kubanga nze nawumbawumba dda ate n'olugendo olugenda sayidi eyo mbu simanyi mukuwaako abantu sirumanyi mundeke bannange nina ebizibu byange ebimala siri kitegeera tetujja kuba Nice meeting you. It's lovely meeting you too, darling. It's so cute. mpaako wandigize nno nompaako oli fridge oliizi gyompeeko bannange nno wandimpaddeko nga tonnaba kugenda sijja kubawa mukiwulidde mikwano sijja kubawa wano nze gwe mulangira okubeera nti nno nesiiga ina simanyi nekuba kopagaalo ate bamugira ne muyita ebbali nti Kayima tuweeko sijja kubawaako okuva lwe najja e Kampala mumaliddeko ddala eddembe lwaki munjogeza ebyama byammwe sijja kubawaako mikwano kubanga nze nawumbawumba dda ate n'olugendo olugenda sayidi eyo mbu simanyi mukuwaako abantu sirumanyi mundeke bannange nina ebizibu byange ebimala siri